Tukwaniriza nnyo once again ku Lugonvuzi show bassebo ne banyabo amanya gange nze Simon Rock andi ku the Walusimbi Tiles Center era gwendi naye musajja mukulu ye Walusimbi. Amen. Nsanyusa okulaba nate. Nange nsanyusa okusakala mwana Simon. Tukyali ku the Hardware City. Yes sir. Nakasero. Yes sir. Wetusangibwa. Amen. Era lwaki mu byonna gwasala okuspecializinga wa? Ebintu bino ebyokukola byonna tujja kubikola tubimaleyo. Leka asiga rangi otyo asiba tayiro ow'amazzi akola amazzi akomerera servant constructors etuzimbire servant ezimbe Lugonvu atunda ettaka Lugonvu atuuka ettaka Lugonvu asomesa abaana weewaawo esebo nkwagadde nnyo. Olwaleero njagala twogereko ku bizimbe ebinene esebo malls lwakuba ekyenjawulo kyendabye wano nti kizimbe kinene naye butayozi mwasibamu butono. Eno yasiba 30 by 30. Ekyenjawulo ekyakatayiro kano nti bwe kafunda ennyo bwe kasanga omuntu asiba obulungi kanywera nnyo. Kanywera nnyo ka 30 by 30. So tekali specifically nti kagenda mu kinaabiro wokka. Wali mu kitano twali twogera ku safety naye ng'omuntu asobola n'okukasiba ku shade ayinza oganza kano kanyumidde kagende ku shade. Yes. Era okasibako 30 by 30. Olaba ne wano yakasiba naye okalaba nga kali rough. Kali rough teyateekawo kali kamasamasa yateekawo kana kali rough. Yes. Mu ngalo zange ninamu kitayiro ekinene zino zeki eno nayo meters mekamu pima eno eri 50 by 50. Eno 50 by 50. Twasembye okulaba nga tulaba 40 by 40 tulaba 30 by 30 kati eno 50 by 50. 50 by 50 erina kyerese mu bwongo bwange. Yes sir. Nina ebizimbe byentera okubeeramu. Yes sir. Nga binene nga n'ababizimba wandirowoozezza nti bantu bagagga era banene. Yes sir. Shopping malls. Batera kuteekamu bintu bwe biti. Churches, very good. Theaters, ebifo ebinene, amasomero batera okuteekamu tiles enene bwe zityo. Naye nina ekintu ekimbonyaabonya obwongo bwange Walusimbi. Ogenda mu kizimbe nga baakakiggulawo nga waakayita emyezi ng'ena etaano ogenda okuddayo ku kizimbe kye bagguddewo nga tiles olinga alinnya mu mabaati zimeketa takataka olumu n'otya oli mu flowa nga ya 8 n'ogamba siiyitemu oba ekizimbe oba naayitamu onfuna bulungi. Obuzibu buva ku ki nanze nali manyi nti bino bitayiro ebinene bino bye biriko challenge eyo obutanywera okuleekaana tayiro yeba ey'ekicupuli ebikozeseddwa mu kusiba bye by'ekicupuli oba omusibi yennyini kyekicupuli byonna. Tutandike ne tiles. Kati tiles ebiseera ebisinga tiles zino tile lumu ensuubu butaba mbi naye kitandika kwani agenda ogisiba otyo era agisibisa ki ekitegedde era asiba atya wagenda ogisiba wafaanana watya mpulira abantu bali twabawa emitendera gy'oyitamu ng'ogenda okusiba tayiro teri kikusibisa tayiro wansi nga waliwo enfuufu. bakola batya abamu ajja buzi n'akola byakoze n'ateekawo nabwe nagamba okusooka okukola floor naga nti agenda kusiba tiles tekinneetaagisa. Kati abamu bali bwe bati Walusimbi Tiles Center tuna gye tuyita site visit. Tujja ku site yo ne tuinspectinga ne tukubuulira okusinziira site yo bwefaanana sooka okole kino na kino na kino nga temunnagenda mu tiles. Wowe nti ebisooka okukolebwa nga tonnasiba mu tiles. Ekisooka enju erina okuba nga olwedde omaze ogiyiwa enkokoto. Ku nkokoto eyo tukubako kye tuyita screeding ekipande. Kubako ekipande ku nkokoto. Ate ng'okutte level entuufu ey'enju yonna oba ey'ekifo kyonna ng'ebalansinga. Tolaba tile ezimu
ng'oli asibye enjuye naye nga yeesulise kiva kuyakuba eyo si design eyo nsobi mpulira kusooka okube bulungi enkokoto then okube n'ekipande olesobola n'okukuba ekipande nako ekipande ekifu togenda nko ku kipande n'okoonako wansi nga wadoodooma kituufu era netayiro bonna ogisibako ejja kukola kyeki ejja kudoodooma kakati nze bonna gyebunesanga denga ekipande wakikuba nga wadoodooma kugamba sijja kukolawo tusooke tukitememu gwokuba ekipande si kuba kipande olina abaana basobola okikola abaana benkozesa be bakuba ekipande bw'oba tosobola kikuba bwensanga ekyo nga wakikuba bubi then kitegeeza ontutte mu mulimu omulala ogw'okukubira ebipande ate nga nze omulimu gwange wakuinstolinga tayiro kusanga ewantu nga wawedde kuba nze wemba ngenda osiba tayiro mba mmanyiwo otyo nkugamba nti awo tewajja gendawo tayiro abamu babiwakanya era ffe tutambula butambuzi lwaki nze sijja kujja nkola awo ŋŋende bwana Simon ojje ombuuze ani akusibira tayiro nti walusimbi naye ye takugamba kiri tiyaŋŋamba soke tukuba ekipande akati ffe tetukola bwe tutyo ogoba emirimu mu nkola bwetyo butereevu sente omuntu n'ozibuga nti ezo zisigazi kuba ffe tukuuma linnya lugonvuzisho okimanyi bonna abayitako mutindo bweba tosobola kutambulira ku principles kwe tutambulira tuba tulemagana tugende ku bitayiro ebireekaana bitayiro zino ezireekaana tuzzeyo wali osibisaaki osibisaani osibisaani buli muntu asobola okusiba tayiro okitegedde byebyo bye tugamba nti nze nkukolera quotation eyange nokwata quotation yemu n'ogitwala ewa Simon nagamba tujja kukakola babbi bubbi era tukugamba genda oli akukolera naye era ebbanga bwe liyitawo odda bangi bajja nagamba bansibya tayiro era nnyingi zetutemyemu nguli yazisiba eyo enju neefa netugiddamu buzi kati tuze kuzina tayiro katono nnyo ezomanyi nze mu show zange bwonsima sikalekaayo kyemuyita okutema tayiro bwogibembula eddamu neekola ate tusobola naye ogwo mulimu guba munene nnyo ezimu zivaamu nga nnamu naye ezisinga zifa era gye tubimbula kyekimu nti wakomerera ennyumba yo neegana okuvayo bulungi kati kuula amabaati bw'oba oyagala gazzeeko olaba gye tuba tugenze nti oba oyinza ogenda mu kintu kya mirundi ebiri kyewavoidinga luli yes n'okitema era omuntu amanyi ebya designing n'ebya tiling era bw'atuuka ewuwo tayiro eno y'emu esobola okunyumira ewuwo n'etanyumira wange kituufu naye nga twagigula ebbeeyi y'emu kubanga tuzzeeyo kwani yagisibe ogisibisizzaaki tugende kudoodooma kakati ku kudoodooma nkuzziza wali ku wansi ti fulowa eyayiwa enkokoto ntuufu okitegedde kuba omutendera gwa tayiro gutandika ddala kwazimba oli osobola kubanga yayiwa enkokoto n'ayiwa enkokoto nfu enju ozituukamu nga tebana nagisiba tayiro n'okoonako bwoti nga kizibu kyere olinga kugamba wansi waliyo ekiswa abamu ng'enju yakyama vamu enju yakyama kakati banaye tutereeze emirimu omulimu goyinza okuteekamu sente nyingi manyi waliwo kyetuyita customer ignorance butamanya esaati eno ne bagikuguza emitwalo 2 nga mpa tomanyi bonaogenda ngaogamba saati kya bbeeyi naye ekikumba kyakasanvu ekikifudde ekyakasanvu nti gwali tomanyi nebakola ki nebakukubirayo kakati ne tayiro zino bwe ziri tusobola okugula tayiro nga zifaanaganya ebbeeyi naye azisiba n'atusibira bubi n'ogenda ewuwo ng'enyumye wange nga tenyumye tugende ku bikozesebwa ng'osiba kakati ebikozesebwa tusobola nitumanya nti tusiba tayiro ki tayiro zino ennene ebiseera ebisinga tuzisibisa adhesive bwe tuyita wa heavy duty heavy duty waliwo ne adhesive ono wa bulijjo bwe tuyita noma adhesive kati nze bwe nkolera quotation nega tujasibisa heavy duty oba tujasibisa gondo ono ali nomo kkiriza kyemba nkugambye eno tayiro ya 50 nga bwefaanana ku buzito bwayo adhesive oyo tulina okuba nga tumusiigako busiizi netukwasa wansi eno tayiro eya porcelain
eringa girasi osobola muteekako ng'ayitako buyisi n'atakwata ng'otadde kuba adhesive ono wa bulijjo kati kwenkuze ku abantu bamu bategeera nnyo seminti kuba nno adhesive aba seminti naye asiba tile seminti mulimu seminti gwe bagamba mbu azimba mu mazzi bisogede ezo zolaba nti bali mu kuzimba damu zibiki seminti gwe bakozesaayo siye seminti azimba ekiyungu ewaffe azimba akatoyi kange azimba akatoyi ko si azimba eri era owo mu mazzi aba mu mazzi nti piira bweyimirira mu mazzi esigala nga bweri kakati ne tayiro zino bwe ziri tulina ebika ebisiba tayiro ez'enjawulo okitegedde so kati zino tayiro ebiseera ebisinga zisiba adhesive ayitibwa heavy duty akwata nnyo okusinga ate oli ali nnomu so buli okusinza wembanyira okusiba kyekika kya seminti oyo gwenkolaki gwensaba kati abasinga asobola otako adhesive otateeka adhesive mutuufu ekirala basobola okuwa adhesive ng'ekika kya adhesive kye bakuwadde si kirungi oba kisobola okuba nga kirungi naye nga tugjeyo ku packaging kyeki ekyo osobola okusanga adhesive ali mu kutiya nga si adhesive nga ebox kyeyogera si kyekiri munda okitegedde kakati awo abamu wetubulira esaawa emu ono agitunda emitwalo 10 ate esaawa yemu nomulala agitunda mutwalo osokanga n'obuuza lwaki packaging etulaga nti eboxi zonna za trifle ono agamba yange yeetaano oli agamba yange njajja kuguza ebiri kitundu ozukizza bakitaffe baleetanga rediyo nga rediyo bagita Panasonic ogenda okutuuka ewa neighbor oliyo Pansonic nga leeta emu yokka yeyawukanye nekola kwa toteekinze kiini ku gundi eyo ekyuse ng'ogamba twalina niki naye nga tezijja kuwa kintu kyekimu kakati olusimbe bajagamba nti twala adhesive ono nze mba mmanyi ekisegede nti oli asobola okukwata bulandi n'agifuula kyetali n'otuuka ogikozesa ng'erimu vvu ebyo tubirabye n'osiba tayiro zezoyitamu nga bw'olinnyo eno ng'egenda n'egenda kati ebyo bintu bingi matiriyo naani asiba biswaza ddala naye ng'omulimu gwe wagutaddemu sente nnyingi ebizimbe weebiri bikumenyere bireke bantu bakambwe ebimu nno byabasajja bakulu ab'ebitiibwa naye ng'ate beesiga ndowooza abantu abatali batuufu tuli ku Walusimbi Tiles mu kibuga Kampala wano Nakasero wetuli ensonga esinga obukulu bassebo ne bannyabo ekizimba okizimba n'oteekamu ssente zo nga nnyingi nnyo naye waliwo enjogera ya maama wange eyedda yagambanga nti olugoye lubadde lulungi naye peesa fu olugoye nga lwa bbeeyi naye nga amapeesa maki kale naawe osobola okuzimba ekizimba kyo naye tiles zokitaddemu n'enteekamu gye bazitaddemu nezoonoona omulimu omulungi buno bwe buki zino tiles zetuyita wall tiles ezigenda ku kisoko okandage ezigenda ku kisenge ezigenda mu biyungu ezigenda mu binaabiro bwe bayita bu wall tiles era ne packaging tuddayo wali square meter ezirimu size ezirimu 30 kati mulimu square meter emu n'ekitundu gubeera mu 15 okitegera owulira neyompewuka kanokunga kawewuka nti tugisiba ku kisenge tojja kukwata si yakulinnyako nti n'obuzito olalayo olabyeko tale ezimu nga zivaayo nga zigwa kandi kasoma ajja kugamba zenteekere eno ku kisenge oba ofuluma nga ziggoberera wajulira era ezitowa nnyo kati ono wall tiles era zezigenda mu binaabiro zezigenda mu biyungu tweyanza nnyo tweyanzeege Walusimbi mu episode eyaleero tuconcentratinze nnyo ku bizimbe ebinene abazimba amasomero bassebo ne bannyabo abazimba amalwaliro tubeegayiridde nnyo ebifo ebigazi kirungi okukozesa tile ennene nga Walusimbi bwatugambye naye ekibuuzo kisigala nti ani asibye tayire agisibisizza ki
obuwangazi bw'omulimu ogwo abulowoozezaako kyetuva tugamba nti wali badde ojja ku the Walusimbi Tiles Center gwe wennyini gwasiba. Yes, Walusimbi Tiles Center nina tiimu nnene era nga nze akulira tiimu eyo era nze ndirectinga buli kimu ekigenda okukolebwa era n'abaana benkozesa boogi ekigenze ewala bw'obalabako tosobola kukikkiriza naye nga otera okugenda ku review ezo kalina eziriyo Walusimbi Tiles Center yazisibwa. Gwe wasiba hill view? Yes, sir. Wow. Kujireko engalo n'akanaasembayo omulabi wa Lugonvuzi show yandisabyeyo offer kino nkimusabiranga Simon Rowe. Olinawo room omuntu ng'alina mutabani we, omuntu ng'alina muwala we, ng'alina muganda we, ng'alina mwannyina nga yandyetaaze okumutraininga omulimu guno oba totendeka? Programu ntibadde tunabagigendamu olw'obudde naye engeri gwe gy'okireese tugenda kukiteeka ku lupapula abaana nabo tusobole okubeera nga tubakonsidaringa mu training ezo ez'enjawulo. Saiti ze tugendako ez'enjawulo tubeere nga tuba traininga. Nkwegayiridde nnyo ku lwa Lugonvuzi show ffe kitukolere tuweeyo training center kubanga amagezi gano Katonda yagakuwa era yamanyiddirwa aligakujjako kyalibadde kya bulyazaamaanya era kijja kuba kya bulyazaamaanya obutagagabanako na muntu mulala. Nja kuba musanyufu nnyo nga tukomyewo mu show yaffeemu ng'otulaga enteekateeka ez'abaana abeetaaga okuyiga omulimu guno kuba omulimu guno mukulu nnyo obugagga buli wano tweyanziza nnyo. Bawe endagiriro yo ennamba ye y'essimu toli ku mutimbagano www Walusimbi Tiles Center osobola ogisanga ku mutimbagano Facebook the Walusimbi Tiles Center ojja genda osanga project zaffe ez'enjawulo ojja genda ku TikTok the Walusimbi Tiles Center ojja kutusangako osobola okukozesa Google Map oteekamu the Walusimbi Tiles Center era ejja kukuleeta butereevu paka wano so saagala muntu akubuzeebuze. Ennamba yaffe eri ku WhatsApp 0702 2856 jidde bulungi 0702 wangambye njidduka odduka nnyo eri 0702 0702 2856 Mukama akutuweera omukisa. Tujja kusanyuka nnyo nga osomeseddwa naye n'ebisomeseddwa ng'obitadde mu nkola. Tova ku Lugonvuzi show ebikyanyuma bingi.